Mukama asiimye omuntu omulembe guno alimu okuzikiririra mu bibibye wabula kubanga Mukama Katonda yatuma omwana we yamukkiriza alimu okubula wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo so talijja mu musango wabula ng'avudde mu kufa okuyingira mu bulamu. Nebaza Katonda akulembedde omuweereza we akulembedde n'amutuusa mirembe awamu ne ttiimu yonna gy'atambudde nayo. Kale nkwaniza ku ky'omuwendo mungi akawungezi ka leero nze muganda bwe mununule okumubanjulira ssebo mutume nkwaniriza eri sekutegedde amatu mu linnya lya Mukama waffe Masiya omwana wa Katonda omulamu. Abaagalwa mwenna abatuwuliriza ekiseera kino nga muwulidde omwagalwa mununule ng'atandika kubaaniriza nate tuno tutuuse ku Challenge FM okukasuka ebigambo gye muli ebya Katonda ebyateekebwa ku mitima gyaffe oba ku mutima gwange. Neebaza Mukama Katonda waffe omuyinza w'ebintu byonna atwagala ennyo okusinga bwe tutegeera era omumanyi wa buli kimu kyonna omubikuzi. Neebaza bannange atukuumye tovolaba nti bannange tuli banjawulo era ffe tovolaba nti abantu batwesiitalako lwa nsonga eyo kubanga bwe balina si bye nina nze nedda ebyange biri mu Mukama wange Isa Masiya bwe bavuma bwe beegaana bwe baduulira bwe bamuteekako ebintu ebitasaana weewaawo neebaza Katonda kubanga bituuka eri Katonda ate ekintu ekirala bigenda eri ensi. Abantu bangi babyogera babyewumunya naye kale neebaza Mukama kubanga nze bannange ekindeeta wano ku Challenge wano si kirala kuleeta kigambo ekinaakununula munnange kikuyunge ne Katonda wo kikuyunge ne muntu munno. Tujja wano nga tuleeta kigambo kya Katonda nga bannange bansembeza era neebaza Katonda enyini rediyo eno ne management ne bonna abatuweereza abatutereereza amaloboozi. Neebaza Mukama kubanga nze sinza asaanira okubeera na bwano ndi muntu munaku nnyo saasoma era nga mwemulanga banduulira mazima saasoma nedda kaloli bwanvuma ataasoma asookera kunuuwa naddako Ibulayimu bona bonna abo Isaka baani Beriya bona bonna bannabbi abaatuvumye ffenna kubanga tetwasoma. N'avuma n'azivumiramu Yokaana wuyo atwaliddemu ne Mukama waffe n'abatume be bonna kubanga abo bona okutuukira ddala ku Mukama waffe Isa Masiya toyinza kundaga muntu yasoma era enyonyumirizo olw'okusoma. Owulira ensonga eyo abaweereza ba Katonda mu okuva mu ndagaano enkadde n'empya era abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'obujulirwa bwa Mukama waffe n'abajulizi ba Mukama waffe Isa Masiya bambi baafa ndowooza olw'obutasoma. Abasoma be baabatta oba oli awo. Kale nange bwento bwendi oli bwagamba nti Kaswaba tiyasoma era ali ati n'avuma nga bwayagala bwebaza Katonda kubanga ye Katonda yaba akuwadde ekirabo ekyo akuwadde Kaswaba ovume nga bw'oyagala. Wali nsanzeewa anti saasoma ng'onsanga wanze masikini naye bwe yasoma olina ne satellite mulina ebayibuli eza buli ngeri noyogera bino nabiri ate eno ya King James ate eno nti yasoma noteekamu oluzungu noteekamu biki Yehosuwa simanyani ate nga mwena kwegamba nolaba okugala banja bwe bagala banja ekigambo kya Katonda toyinza kutegeera kye bagamba. Ekintu ekikulu basoma busomi balina bitabo bakulu baabwe omanyi bo bajenti babazungu bajenti bamadiini basoma ne bagenda ne bakola kosi ez'okusoma ebitabo ebyo olabye basoma tebalina bubaka omwoyo gwe boogerako nti mwoyo mutukuvu tebamulina. Bw'otuuka n'omubuuza ebikwata ku mwoyo mutukuvu nga yasaamirira olowooza owulira ekigambo ekyo muganda wange. Ku lw'ensonga eyo baganda bange neebaza Katonda nze nga Kaswabuli ate nempulira abaana abamu ku bo nga bakuba amasimu ag'okusiima bali mu kaliro bali mu nabitende bali mu bukonte wange gyenva bali mu namutumba bali buli wantu wonna wonna. Neebaza Katonda ku lw'ensonga eyo. Kale mwembi asiima nona avuma mwebaze Mukama Katonda. Katonda yakuwa ekirabo Kaswabuli akuleetera ebigambo olyoka omutegeere. Ate abamu kuba tebaana banganako tebamanyi mu mubiri gwange. Abamu bagamba nti nenkana erigoni abamu ne bagamba nti nedda alinga ensiri ebyo ebirabira
bya mulembe guno gwenimu mukama nsudde mu mulembe wakati ogujjudde amagezi ag'omulembe guno ng'ate amagezi ago ne tekinologiya bibatwala mu kuzikirira. Olaba bakolera mpeera naye empeera agivuma lwakuvuma kaswabuli ndawoza ekyo kitegedde. Empeera agifuna lwakuvuma mu masiya, empeera agivuma lwakuvuma esa masiya ne bamwogerako n'ebintu ebitasana bannanga bampuliriza. Mpulira ennaku nnene naye ate bwe mba nkyakaba mukama waffe n'aleeta omukono ogulina enkovu ez'ebibatu ogulina enkovu mu bibatu bye eby'omusumaali okwafiirira nze ne bonabona abamasiya abakkiriza. Ku lw'ensonga eyo bannange neebaza mukama katonda nteeza enzuuno kutandika olunaku lwaleero n'enkya singa nga mukama aba yagadde ng'ensi ekyaliwo bannange ndeeta kigambo kinoonya na kulokola kiri ekyabula yeggwe muntu munnange twabulya mu kikolimo n'ebibala byakyo n'obuntu. Ebintu bino byalina mu maaso ga katonda tubalina ekimu ku ebyo byenjogerako ebiyinza okulabika nti bivaamu ekirungi. Ku lw'ensonga eyo baganda bange nebanyinaze mwena abali eyo nebaza mukama katonda abakuumye mwena abafuzi mwena abakulu b'amadiini mwena oba muli bapasi oba bawulo oba basosolodooti oba bashehe mwena abalamusiza nnyo kasoba nti oli muntu munnange. Ebyo byenjogendako byenkonako n'amanya gaayo si byenjagala nze njagala gwe katonda gwe yatonda mu ngeri ne mu kifaananyi kye nze gwe njagala kubanga byali katonda ebyo emirembe gyasooka egyanuubwa tegyali mu bintu ebyo ebiriwo kaakati naye ate mwali munuubwa naaba mutukuvu nalaba ekisa mu maaso ga katonda bambi nuwa tiyasoma tyo kubanga setirayititi yagirina ayamusoole naye ate mukama yamuwonya era ayitibwa nti omulembe gwa nuubwa ebayibuli bwegamba. Ku lwekyo bannanga baagalwa ndi musanyufu bannange mwena abali awo ebubago tutuuse bulungi era nze nzuuna ali kukasuka byemuli kuwulya abaana ba katonda abali awo mwena mbaagaliza okubeerawo kwa mukama era manyi nti muli kulya ekigambo ekizimba emyoyo gyammwe ekizimba obwakabaka mu mitima gyammwe tetwesokona na bintu birala nedda. Owulira ensonga eyo nze nzija wano kubuulira njiri siyinza kujja kwetika muntu gundi nti yandeese wano nga boolaba amadiini gano abaasoma tebanna okumanya nga tebalina bubaka nodira kwegamba bagiyita ki nodira kwegamba kaswabuli kwegamba okuva sitoli notekako sitoli ya kaswabuli yazalibwa kubanga wawulira ebyo kale ebyo bikutwala bita ku mpebo oyogera takulinya by'omuntu okuva bw'otandikidde okutuuka ku nkomerero yo kaswabuli samasiya kaswabuli samasiba nogamba nti bannange owulira tebalina ekigambo ayogera ku mwoyo ate aguvuma. Ku lw'ensonga eyo bannange olwaleero ngenda kwogera ku kigambo kino. Tusome enjiri ya Yokaana essuula esooka n'olunyiriri olusooka okutuusa ku ekyo kinaatuukako. Omwana soma. Ku lubereberye waliwo kigambo n'aba wali katonda, kigambo n'aba katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo, era awatali ye tewakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Obulamu bwali mu ye, obulamu ne buba omusana gw'abantu. Omusana ne gwaka mu kizikiza, so ekizikiza tekyagutegeera. Lekeraawo omanyiza obubaka obwange nviira ddala eri nze ndina bubaka sina ekisoma busoma. Bano basoma bitabo bababwa ekitabo n'abikula nti leero ogenda kusoma ku kino ne bamuwa olwo n'asoma ku ekyo ayinza okwogera ku mwoyo mutukuvu bw'alaba nkana ku mwoyo mutukuvu olabira ddala nga talina kya. Mwetegereze nze njagala bannanga bamasiya mwena mwetegereze bulungi nyama. Nze mbagamba nti temulekera kuwuliza maledi ag'engeri yagavuma kaswabuli. Mwetegereze bulungi nnyo. Owulira ensonga eyo ndowooza ogenda nange nze nina bubaka mpeebwa bubaka bwakubiikulirwa bwa mwoyo kyekindeeta ono obuyinza okununula omuntu akomebwa eri mukama katonda. Naye gwe bw'ona ovuma kaswabuli ekyo kina abantu banasinzira mu kuvuma kaswabuli nga bwali omusiru teyasoma n'ogamba ne mukama waffe nti erinnya Isa mbalabyeko olowooza mirundi emeka olowooza nsisinkanya bimeka okuva mu mwaka 65
nsesenkanye bimeka baliwo n'abasinga nabano okunvuma baliwo ababaddewo naye munange bali kulya nfuufu kati kaswabulize enzuuno omunaku wa mukama ataasoma talina satellite nze nzuuno bananga abuli ekigambo kyakananya n'abaganda bange mitwalo na mitwalo mu Uganda n'ebweru waayo nze situmibwanga muntu twavulaba nga obubaka bwange bwanjawulo nze kinaweebwa mukama kigamba nti naweebwa enjiri etabaganya omuntu ne Katonda omuntu n'omuntu onfuna nakyo okunvuma ntabaganya omuntu ne Katonda era mbalina mitwalo na mitwalo ntabaganya omuntu n'omuntu twavulaba nti bemaze okutabaganya tojja kubasanga mu makomera apana ngamba tabaganya mu linnya Yesu Masiya kale bamuwulyanga abavuma abagira bati mubategere matu temubagana nedda mwemutegere matu owulya ensonga eyo kulw'ensonga eyo bannange ebayibuli erina kyejja okwogera mu maaso eyo olw'obubaka bw'olwaleero luno kati wano tusoose eri gye nsookera mukama yampa kyengenda okwogera kyovulaba nti tetituuka wano ate nsabe apaana ate niwenkomekeza okusaba kwange kuli eri njogera eri ne mukama Katonda nampa ekyokwogera ekijja gy'oli ekinakusisinkana gwe nannyini kyo era ekinasisinkana n'oyo omubi kisisinkana n'omutuukirivu anaaba omutuukirivu olw'ekigambo kisisinkana n'omubi anayonoonekera ddala kisisinkana omwana wa Seezi kisisinkana omwana wa Kayiri ow'omubi ndozogera nange abaagalwa kyenjogera kye bajjamu obubaka kakali kyenjogera omu bajja obubaka neneebaza Katonda wali nsanzeewa ku lwekyo baganda bange mwena abali abampuliza kusookera ddala eri abamasiya olutalo lusituse ku ledio gundi mubyetegereze bulungi nnyo bali ku muntu okuva kule bali ku leisoni tebalina bubaka oluganda kaswabuli ali ati akabayibuli kakoma wano naye nebaza kano abamasiya mbabulire banange ebayibuli tugivumbudde eyayisa masiya ngeri musi yono okusooka bungereza tulina bayibuli ey'olungereza eyogera eyatula linnya lyayisa masiya kubanga ono eyaffe mwe yava bweri mu lungereza take babakozesa linnya lyayisa masiya n'amawanga amalala nozogera nange pakali babawano eddiini yabwe zibalimba bannange abaagalwa abampuliza mpulira ennaku lakini kama wewe unachokoza kaswali unachokoza nyuki olimu ochokoza njuki mu nkombe kuba gwe si gwe wandeeta lwaki tolina bubaka gwe kenyini bwolina bwebamala ne bavuma amadini bali mu Yesu omwo bavumagana bebabadde bavuma namboole kakati bali kuvuma bali kuyita abantu ng'ennaku 3 abantu bagende kubeneza babatizibwe eyo si namboole bona bali mu Yesu nga bwe bagamba bulijjo bali mu Yesu balumagana tuli mu bisabya nkomero mu kifo ekyokubuulira obubaka obuleeta abantu eri Katonda babuulira bubaka bwakuzimba amadini gaabwe agatagenda mu ggulu obanga bagamba nti erinnya lya Isa Yehoswa lwaki sirya babuulira ne babala neki Bible King James yani mutume oyinza okumundaga mu Bible awo ndagabandage Bible egamba nti tubikule King James egamba bweti mubikule nze nja kubikula nti Paulo agamba bwati ndozogera nange kuba yali mutume Yohana agamba bwati kuba yali mutume Petero agamba bwati naye bagamba ate twasoma ne baleeta buno na buli bananga baagalwa bampuliza amasiya mukiwulire mufuname mu maaso ga kano olw'ensonga eyo mufunane mu maaso ga Mukama tuvumiddwa nnyo njagala ekyo mutegeere ngenda Mukama ffe byagamba nti bano abakyawa nga banaavuma ng'erinnya lyammwe nga bbi neebaza Katonda tuwulire mu kintu ekyo Mukama ffe kyeyayogera emitima gyaffe tugiteekaawo owulira ensonga eyo abatume baakitegeera era bwali wakaita ebbanga tono olw'okuwonya omulwadde oli bagamba nti mwogeranga mu linnya eryo era abayogera bebasebensidde yaabo bebayogera bagamba nti yazza emisango 3 ogumu ku go yamenya sabbiiti bebo benyina okusaka lakini watakwenda wapi banagenda wa temutya abaagala temutya nze ndi mulwanyi ebisaba byempisemu banye basituse naye munange bali kutaka banye basituse ogenda okulaba nga baliko bangi njagala ekyo mukitegeere ku lwekyo abaagalwa njagala mutegeere nsookedde ku lubereberye waaliwo ki omwana lekaddemu ekyawandiikibwa ndyoke ntuuke ku kyolunaku lwaleero luno sesembula
ku lubereberye waliwo kigambo kigambo n'aba wali katonda kigambo n'aba katonda oyo yaliwo ku lubereberye wali katonda ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo era awataaliye tewakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa obulamu bwali mu ye obulamu ne buba omusana gw'abantu omusana ne gwaka mu kizikiza so ekizikiza tekyagutegeera lekeraawo abo abavuma bali mu kizikiza yaga ekyo kitegeere fe tumanyi nti obulamu buli mu kigambo tebuli mu lunaku tebuli mu ssaawa temuli mu linnya byeboogera tebiri mu bayibuli ebyo bye baagala abantu mugende mu bisinzi tebinywezebwa na bayibuli weewaawo osanga mabayibuli gamu naye nze yange temuliimu bintu ebyo tebiriimu kigambo bwe bulamu bwange nze obuli ensonga yawulira ekigambo kyange nakkiza oyo yantuma alina obulamu obutaggwawo njagala okisegere muganda wange alina obulamu buli mu kigambo ndowooza owulire bayibuli kyegamba essuula olunya lw'11 omwana lusome yajja mu matwale ge naye abali mu matwale ge tebaamusembeza naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba katonda be bakkiriza erinnya lye batya abatazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu naye abazaalibwa katonda owulira ensonga eyo otegedde kyeŋŋamba yajja mu matwale ge amatwale ge yalimu abaamugana baali baki abamugamba nti akomerewe baali baani bamuvunaana ki tebamanya nga yenanyini buyinza balowooza nga bo balina obuyinza okumusinga bagamba n'okugamba nti Piraato omuntu oyo bwetumutanga tuli mukwano gwa Kaisaali owulira omusajja gw'omuntu oyo gubere ku ffe ne ku baana baffe bw'otweta muntu oyo ne bagamba Piraato nti omusajja oyo tujjukidde omulimba oyo abagamba mukama waffe nti mulimba bye baani abagamba nti omusajja oyo tujjukidde omulimba oyo leeta abaserikale bagende bakuumira eddala entaana kubanga abayigizwa bandijja ne bamubbamu ne bagamba nti azuukidde owulira abakola ekyo bebo abasobeside ekiteganika bebo abali kuvuma owulira ensonga eyo baganda bange mpulira ennaku nze mbuulira njiri etabaganya muntu ne katonda bannange enkomere omulaba bwe bumu ku bubone obutageeza nti enkomere etuuse abavumi abatagonde abagazadde baabwe abeekunyumiriza abeegulumiza abatalina kitiibwa mu mitima gyangwe tebalina bubaka tebalina mwoyo tebamanyi kyeboogera ne bantu bali kyebakakasa awo baagana mukama waffe bwe yajja munsi muno baamugaana abaamugaana baaliki njagala ekyo mukitegeere bayibuli yange bwegamba yajja mu matwale ge tebamusembeza naye abamusembeza abanaku ngaffe yabawa obuyinza okuyitibwa abaana bakana omu kuba ye Kaswabulinzi ali wano ndowooza ogenda nange mukama wange yajja ku lwange oli mutuuma erinnya lye Isa kubanga ye yalokola abantu mu bibi byabwe basoma bitabo ne baleta kano ne baleta kali ne bakadankadanya ebitabo ng'abaluka omukeeka I am sorry ndowooza ogenda nange ebyo babyogera kakati naye ekya bijja kuzikira olabye nga namboole nga bwe bayita namboole batwale esente nabo bayisa abantu ng'ennaku 3 mbo bagenda kubatizibwa ekyo nakyo balaalika bulaalisi yokka noyinza okuntegeeza okulaalika balaalika batandise okugamba mbu jangu mugende lakini munakwenda kupoteya mbategeeza nga amazima nze ayogera nze Kaswabuli emyaka gye mmaze gimmala mmanyi kyenjogera mmanyi kyenkakasa mmanyi gyenva ne gyeŋŋenda mmanyi gyentwala abaana ba Katonda tuli baana owulira ensonga eyo tetuli bantu ba Katonda n'akatono owulira ensonga eyo n'aliwo agamba akagambo kano munnange kakano wano tandikira ku lunyiriri olw'15 genda nalwo Yokaana n'amutegeeza n'ayogerera waggulu ng'ayogera nti oyo bwe nagamba nti ajja ennyuma wange ansoose nze kubanga ye yali ow'olubereberye nange kubanga okujja kwe ffenna kwe twaweebwa n'ekisa mu kifo ky'ekisa kubanga amateeka gaweebwa ku bwa Musa ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Isa Masiya tewali yali alabye ku Katonda wonna wonna omwana eyazaalibwa omu yekka aba mu kifuba kya kitaffe oyo yamutegeeza okiwulira ddamu olw'17 kubanga amateeka gaweebwa ku bwa Musa
ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Isa Masiya. Kiwudde bulungi kaddemu. Kubanga amateeka gaweebwa ku bwa Musa, ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Mukama waffe Isa Masiya. Okiwulira ekigambo ekyo? Nze ndi ku kisa. Tojja kundaga kintu kirala. Obanga Mukama agamba nti amateeka oyo bw'alijja ekimuleeta kuteeka amateeka mu mitima gyaffe. Oleeta otya amateeka? Toyina amateeka ku mukono gwo, toyina amateeka ku kyenyi. Nedda, toyina fulakuteeri. Olina njawulo ki? Eno y'amateeka toliiyo, n'eri ekisa toliiyo, muli kulebeetera wakati awo. Mukama ffe agambye atya? Tegeera kino, agambye omwana we. Pawulo agambye tegeera kino, nga mu nnaku ezo nze zino ze tulimu ziriba zirakulaba nnaku. Kubanga abantu abatali nsolo, kubanga abantu ababidiridiri ebyo balibanga beeyagala bokka mu kifo ky'okwagala Katonda n'okwagala muntu munno. Njagala ekyo mukitegeere. Tuli kubuulira njiraba ensi eri kubonaabona, ensi eri kufa, abantu bali kufa, abantu bali kukuba obutayimbwa, abantu bali kukola bali kulya ebisiyaga. Owulira ensonga eyo? Ensi ekudde eddalu, ensi eyonoonese bunaku amawulire tugasoma, bakwasa ab'obutayimbwa, bakwasa ababonyabonya ekitundu gundi. Kakati mu kifo ky'okubuulira obulokozi obulya ku muntu agambye atya? Ennaku ez'oluvannyuma biriba biryo byakulaba nnaku. Kubanga abantu abatali nsolo balibanga beeyagala bokka mu kifo ky'okwagala Katonda wo n'okwagala muntu munno ate ovuma. Abeenyumiriza, ab'amalala, abavumi, naabo mwebali. Genda mu maaso, genda mu maaso. Yokaana n'amutegeeza n'ayogerera waggulu ng'ayogera nti, oyo gwe nagamba nti ajja ennyuma wange ansoose nze. Nti oyo ajja ennyuma wange ansoose nze, kubanga ye yaliwo ku lubereberye nange. Kubanga kukujjula kwe ffe ffenna kutwaweebwa n'ekisa mu kifo ky'ekisa. Yes, yajja twajjula okujjula kwe ffenna ffe kwe tugabana. Ako njagala mukategeere. Yatusuubiza ngenda omwoyo alijja. Tebalina mwoyo, balina magezi na bigambo bye basoma. Obusomi bye basoma, obusomi ndowooza ogenda nange, genda mu maaso soma. 17 Kubanga amateeka gaweebwa ku bwa Musa, ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Isa Masiya. Tewali eyayalabye ku Katonda wonna wonna. Omwana yazaalibwa omu yekka, aba mu kifuba kya kitaffe, oyo yamutegeeza. Okiwulira ekigambo ekyo? Ddayo olunyolo lw'17 wali we tubadde. Kubanga amateeka gaweebwa ku bwa Musa, ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Isa Masiya. Owulira ensonga eyo? Akati ekisa kyekiyajja, yajja ng'ajjudde ekisa n'amazima nga kyajjudde. Teyajja ng'ajjudde mateeka. Amateeka gaweebwa ku bwa Musa ku lwa Isirayiri. Ne mwandibadde munayogera mutya? Temuyinza kusobola kuwangula. Muli kwogeranga n'okuva wali bwe mwali abavumi mwavuma Mukama waffe nti mukulu wa Zebbulebuzubuuli. Mbategeeza nga amazima. Owulira amateeka gakuuma Isirayiri kutuuka ku Yokaana. Okuva ku Yokaana Mukama waffe yajja ng'ajjudde ekisa n'amazima n'atandika omulimu gwe. Owulira ndowooza ogenda nange. Balina akanyiri kamu kano akali mu Mataya essula 5:17. Leero bwe boogeraako. Owulira nsonga eyo? Naye birabidde Yeremiya kyeyayogera. Katonda yayogera mu Yeremiya yagamba atya? 3:1 lwakomeka mwana. Yeremiya 3:1 essula 3:1 katutuukeyo. Nyirimeka Yeremiya 3:1 agamba bw'ati, atya? Laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama. Wulira ekigambo ekyo? Ennaku zijja bw'ayogera Mukama, si muntu. Hapana, era ajulidde Beebulaniya. Ndowooza ogenda nange. Ddamu akantu ako. Laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama, lwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda, singa endagaano bwe yali gye nalagana ne bajjajja baabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono
okubajja mu nsi y'e Misiri endagaano yange eyo ne bagimenya newankubadde nga nali mbawasizza bw'ayogera Mukama naye eno y'endagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ezo bw'ayogera Mukama nditeeka amateeka gange mu bitundu byabwe eby'omunda era mu mutima gwabwe mwendigawandiikira nange naabanga Katonda waabwe nabo banaabanga abantu bange so nga tebakyayigiriza nate buli muntu ne munne na buli muntu muganda we nga boogera nti manya Mukama kubanga bonna bali mmanya okuva ku muto kubo okutuuka ku mukulu kubo bw'ayogera Mukama kubanga ndisonyiwa obutali butuukirivu bwabwe n'ekibi kyabwe sirikijjukira nate. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Owulidde ekigambo ekyo Mukama ffe kye yaleeta endagaano eyo agambye nti agambye ekigambo kino nti awulira ekigambo kyange n'akkiriza oyo eyantuma alina obulamu obutaggwaawo. Agambye nti n'akwata amateeka n'ennaku n'emyezi toyinza kukindaga mu ndagaano mpya beepankemu mubiri ebyamano ebyali ebitali tebikukwatako. Olabye yate embuuza bwe bagamba okukwata olunaku lw'omukaaga Uganda yonna yonna balukwata lwa nsonga ki? Emirimu bagikola okuva ku Mande okutuuka Lwakutaano, olw'omukaaga ne ku Sande tebakola. Kakano n'ogamba otya? Oleekaanira ki n'ebintu ebyo? Kale baabo tebakola. Gavumenti yaffe obugiwulira ekwata kale obanga mwagala eggwanga lyaffe likwata ekintu ekyo okuva ku Lwokutaano okuva ku Lwabalaza okutuuka ku Lwomukaaga. Kakati oleekaanira ki? Wulira Mukama ebyaffe biri munda mu mutima bw'ayogera Mukama omuyinza w'ebintu byonna akonjagadde okategeere. Mwekwasakwasa obwawandiikibwa nabaleeta obwawandiikibwa ate Jesusi ate Yesuwa ate Kingi James ye kabakawo. Kale oyo obanga ye mulokozi wa mugende Kingi James oyinza okumundaga mu Bayibuli Kingi James oyinza okumundaga mu Bayibuli muno mubabuuze Kingi James eruwa yobanga erinnya lya Mukama waffe liyitibwa ani Jesusi lwaki sigwe mubuulira Yesuwa lwaki temubulira Yesuwa awo owulira naye wulira ddala amagambo akakasa awulira ekigambo kyange nakkizo ano Katonda bwe yayagala ensi yonna si Isirayiri yekka kubanga amateeka gaaliwo ku lwa Musa gakuuma Isirayiri okutuuka ku Yokaana. Njagala ekyo kitegeere kyova olaba nti Mukama waffe bw'azaalibwa tebamutegeera abaali mu matwale ge bamuyita mukulu wa mizimu ndimandibadde yakola ebyamageno bono bwe batakolangako n'akatono ate olaba na buno obutume bwe yaleka bwe bali bumaze okujjula Omwoyo Mutukuvu olungi olulungi kwe bateeka omulema. Owulira ensonga eyo bayitangawo obuyisi n'amagandwa gaabwe nefalakuteri dambwe. Owulira luusi bamuwaayo 10 luusi nedda naye bano bwe bayita bwenyinabo nabo bwe bayita basanga omulema n'agolola omukono. Owulira n'agolola omukono ayagala obusente nga bali bamawa Petero ne Yokaana abaali bajjudde ekisa n'amazima ekya Katonda bakola ki? Bali bamuyitangako obuyisi emyaka 40. Lwaki tebamuwonya? Tebakolangako kyamagero. Toyinza kundaga mu bansi b'Abafalisaayo n'abaki abakola ku kyamagero tebalina nebandibadde ebyo ebifuliitigana. Toyinza kundagako Mukama engeri gy'abakozesezaamu okubonya abantu nedda. Owulira ensonga eyo buno bwali obunaku buno bwagamba ki? Ezaabu n'effeeza tetubirina. Tunuulira ffe ezaabu n'effeeza tetubirina naye kyetulina kyetukuwa mu linnya lya Isa Masiyo yajja ajjudde ekisa n'amazima. Tambula n'asituka n'atambula. Ebyo tubikoze nga tuli wamu ne Mukama wange Isa Masiya nga Petero bwe yali awamu ne Mukama we ne Mukama waffe Isa Masiya bakola ebyamagero ebya buli ngeri. Oyo Isa atajulukanga nga bwe yali bw'ali ne leero mu nnaku zaffe zino ng'amaliza omulimu gwe mu njiri ye gye yasuubiza eyiye teyasuubiza mateeka. Toyinza kundaga ekyo. Owulira ensonga eyo awo muyima olw'okubanga muli bakalu temulina mwoyo abalaga kyakukola ne muvuma. Ogenze nange owulidde Mukama waffe yakolanga endagaano nyingi mu ndagaano enkadde ng'abasuubiza bali byatuukirira
bitya byatuukirira ebyo bitusomye mu Yeremiya byatuukirira bitya tandikira ku lunyolo lw'omukaaga awo naye kaakano aweereddwa okuweereza okusinga okuwooma era nga bwali kuba kyetaagisa kuva ku lunyolo lusooka omubaka muwanvuko soma tukyalina ekiseera soma kale mu bigambo bye twogedde kino kye kikolo tulina kabona asinga obukulu afaanana bw'atyo eyatuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ey'obukulu obw'omu ggulu omuweereza w'ebitukuvu era ow'eweema ey'amazima Mukama gye yasimba si muntu owulira kubanga buli kabona asinga obukulu alondebwa olw'omulimu ogw'okuwangayo ebirabo era ne ssaddaaka kyekiva kimugwanira n'oyo okubeera n'ekintu ekyokuwaayo yawaayo ki kale singa yali ku nsi teyandibadde kabona n'akatono nga waliwo abawaayo ebirabo ng'amateeka bwe gali olwokuna kale singa yali ku nsi teyandibadde kabona n'akatono nga waliwo abawaayo ebirabo ng'amateeka bwe gali amateeka bwe gali abaweereza ebyekifaananyi n'ekisiikirize ekyebyo eby'omu ggulu nga Musa bwe yabuulirwa Katonda bwe yali ng'agenda okukola eweema kubanga ayogera nti tolemanga kukola byonna ng'ekyokulabirako bwe kiri kyewalagibwa ku lusozi otyo naye kaakano aweereddwa okuweereza okusinga okuwooma era nga bw'ali omubaka w'endagaano esinga obulungi kubanga yalaganyizibwa olw'ebyasuubizibwa ebisinga obulungi kubanga endagaano eri ey'olubereberye singa teyaliiko kyakunenyezebwa tewandinoonyezebwa bbanga eryeyo ey'omubiri mulimbalimba abantu bwagamba ekyawandiikibwa asomako kenyeri natandika okutomera munafikiri nyinyi ndio mnajua Biblia imamumanyi Bayibuli era omugamba nti saasoma mungulumizisa kyekyo kyenyeri semanya kintu kiriba kusoma sikimanyi mamulu awo nga nze nsoma nze simanyi mwana mulala yasoma nozogena nange olwokutaano olwomukaaga naye kaakano aweereddwa okuweereza okusinga okuwooma era nga bw'ali omubaka w'endagaano esinga obulungi kubanga yalaganyizibwa olw'ebyasuubizibwa ebisinga obulungi owulira kuba endagaano eri ey'olubereberye singa teyaliiko kyakunenyezebwa tewandinoonyezebwa bbanga eryeyo ey'okubiri mu Bayibuli mulimu endagaano mmeka mbuuza mu Bayibuli mulimu endagaano mmeka noleeta ebyendagaano enkadde nebyendagaano empya ebyabatume ebyatya amabaluwa notabulatabula nolimba abantu nosinzira okunovuma omuntu gwotamanyi omusango gwe mulina munene nnyo